Weewaawo ntendeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange okubeera nga n'olunaku olwaleero tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Mwebaza olw'obulamu bwo, mwebaza olwa famire yo era mwebaza nnyo olw'emirimu egy'emikono gyo. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth era nga nzigusse nate kubeera nga tugamba ebigambo era olunaku olwali tugenda kuba nga tutunuulira ekitundu kyaffe ekyokuna mu masomo gali ge nayogerako 5 ge tugenda okuba nga tutunuulira. Essomo eryasookera ddala twalaba obutasaana obw'omuntu oba kye twayita okukyama okw'omuntu, okwonoona okw'omuntu, obubi bw'omuntu. Ate bwe twavaawo ne tutunuulira ekitundu ekyokubiri kye twayita okulonda kwa Katonda okutaaliko bukwakkulizo. Okulonda kwa Katonda okutaaliko bukwakkulizo. Ate bwe twavaawo twatunula ekitundu ekyokusatu kye twayita saddaaka ey'abalonde ba Katonda. Saddaaka ey'abalonde ba Katonda oba okununulibwa okw'abalonde ba Katonda. So nnaku olwaleero njaga tutunuulye ensonga ey'okuna oba essomo eryokuna lye tuyita ekisa kya Katonda ekitaziyizibwa. Ekisa kya Katonda ekitaziyizibwa oba kye tuyita era kye tusobola okuyita okw'omwoyo wa Katonda okutaziyizibwa. Nate era njagala okuzzaamu gwe nalina amaanyi nga amasomo gano gakukozeemu omulimu. Mukwano, bw'obeerako kyonna ky'osobola okukola, genda mu ka video description kaffe aka YouTube, mulimu ennamba y'essimu. Bw'obanga olya olina engeri yonna gy'oyagala okusapootingamu, tujja kubeera nga tusiima obubaka bw'onaaba otuweereza era tusaba nnyo bwe kiba kisoboka bukolebwe buli mwezi okubeera nga tugendera ddala mu maaso n'okwasaganya ensonga. Ebiseera bingi tubimaze mu nsomesa ezitatuyamba kukula. Naye bw'obanga olinako ky'otegedde kaakano ng'okakasa muti weewaawo bino bitusobola okuba bipya gy'oli naye owulira ddala nga mulimu eggumba era obiraba ne mu byawandiikibwa. Kusaba ekyo kyonna Katonda ky'aba akusobozesezza okukola beera nga okituweereza buli mwezi. Era nkusaba genda mu ka video description kaffe ojja kulamu ennamba yeyambise obeere ng'oteekako obubaka. Oba si kyekyo nange kennyini osobola okweyambisa ennamba yange eno wammanga 07848101010 Ennamba eyo bw'ogiyambisiza nange era nsobola ofuna obubaka bwonna bw'oyagala okuba nga otuweereza. N'ekirala genda ku YouTube channel yaffe osubscribinge, bw'oba tosubscribinganga ate era olikinge obubaka bulyoke butambule eri abantu bangi. Buli lw'olikinga bw'oti buba bugenda mu bantu bangi nnyo kubanga system emanya nti bangi ababwetaaga. So sagala ekyo kirwako byonna nsaba tubikole mu mbeera eyakyeyagalire. Toyina tokakibwa, oli wa ddembe kuweereza obubaka, te era oli wa ddembe okusalawo ogamba nti ezange zisigala nange. Wegenda mu maaso n'otuweereza nsina mutawaana nja kikwasaganya. Naye oyo yenna ategedde mu ngeri emu oba endala naawe wali agadde obeere ow'omukisa eri abo abagendera ddala mu maaso ne babeera nga bateekamu obudde okubeera nga bakwasaganya ensonga ezo nawe zisobola okuba nga zikuyambako okuba nga oganyulwamu. So nsaba Katonda nga bw'ali ow'ekisa akuyambe otegeere ebintu bino. Mazima matufu gali nti ebbanga lye tumala wansi w'obuweereza obw'enjawulo nga tetusomesebwa bulungi, amazima oluusi ate bwe gatutuukako galabika ng'obulimba. Naye nsaba Mukama akusaasire nga nange bwansaasidde, ate era ngenda mu maaso n'omusaba nyambire ddala n'ebirala bye sitannategeera ate era nabyo mbitegeere. So nawe nkusabira okuyamba otegeere bino ate era obeere ow'omukisa eri abalala. So bwe tugamba ekisa kya Katonda ekitaziyizika, bwe twoge ekitaziyizika abasinga muyinza okifuna mu bukyamu ne mufuna ekirowoozo oba ekigamba nti osanga Katonda avoola okusalawo okw'abantu abo balokola. Saagala ekigambo ekyo kye tuyita ekisa kya Katonda ekitaziyizibwa oba okuyita okw'omwoyo okutaziyizibwa kukitwala mu mbeera ey'okubeera nti mu ngeri emu oba endala okusalawo okwo kugenda mu maaso n'okubeera nga kuvoolwa. Wabula kye njagala okubeera nga nyweza kye kino nti abo bonna Katonda baba asazeewo olw'ekisa kye okulokola tasobola kulemererwa
balokola. Abo bonna Katonda baba asazeewo oba be yasalawo edda okulokola. Akadde bwe katuuka abantu abo tasobola kulemererwa kubalokola. Ensonga lwaki tukiyita ekisa kya Katonda ekitaziyizibwa oba okuyita okw'omwoyo omutukuvu tasobola kuziyizibwa. Kikulu nnyo kya kutegeera nti kiki ekirema Katonda okukola tekiriiyo muganda wange. Era Katonda tasobola agamba nti agenda kukola kino ne kimulema. Era bw'obanga oli muntu alooza nti Katonda gw'osinza ayinayo ebimulemerera, oyo Katonda talokola. Era naawe saagala omwesebeko, funa Katonda omulala ono wa Bayibuli ayinza ebintu byonna. Era tusobola okunyweza nate era nga tugamba bwe tuti nti newankubadde okubuulirwa okw'enjiri eri abantu bonna mu ngeri eya bulijjo tekuvaamu bibala bisuubirwa oba makungula gasuubirwa, naye okuyita okw'enjawulo okw'omwoyo kwo tekulemererwa kuleeta muntu oyo yenna akuweereddwa okubeera nga akyuka oba nga alokolebwa. Kanyinyonnyole, bwe twogera ku kuyita okw'owabweru tutegeeza okubuulira okw'enjiri. Katonda yateesa engeri n'enkomerero ey'ebintu. Yateesa nti enjiri gy'agenda okukozesa okubuulira okw'enjiri kwagenda okukozesa okubeera nga aleeta abalonde be bonna mu bwakabaka bwe. Naye ekyenjawulo ekiriwo kye kino nti mu kuba nti tetumanyi balonde ba Katonda, Bayibuli etulagira okubuulira abantu bonna enjiri nga tetusosodde mawanga oba ndabika oba ensonga endala gy'osobola okulowoozaako. So bwe tuba tubuulira abantu bonna ojja kizuula nti okubuulira kuno okw'enjiri kukoma ku bantu bonna Katonda baba tusobosezza okutuukako. Naye si bonna be tubuulira enjiri gwena gibuuliddeko ojja kkiriziganya nange si buli muntu yenna gw'obuulidde enjiri alokose. Naye mu ekyo masekati g'okubuulira enjiri nga tubuulira enjiri waliwo okuyita okwo kwe tukola mu kubuulira enjiri nga twegayirira abantu bonna ku lwa Kristo Yesu. Okubuulira okwo oba okuyita okwo okw'owabweru abantu bonna nga tubalaga obutukuvu bwa Katonda, nga tubalaga obusungu bwa Katonda eri abo bonna abajeemu obusungu obubalindiridde oba ebibi byabwe, ne tubalaga nti bo bonna baayonona ne balema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda era empeera y'ekibi kwe kufa oba kwe kuzikirira, ne tubalaga nti essuubi liri mu Kristo Yesu, ne tubagamba okwanukula eri enjiri eyo. Si bonna abawuliriza nti banaayanukula. Naye bwe twogera ku kisa kya Katonda ekitaziyizibwa oba okuyita okw'omwoyo omutukuvu okutaziyizibwa, bwe kubeera nga kuweereddwa omuntu mu ebyo ebigenda mu maaso okubuulirwa, omuntu oyo ajja kwanukula era omuntu oyo ajja genda mu maaso n'okukyuka okubeera nga aleka amakubo ge amakadde. Ensomesa ya Bayibuli nti okuyita kwa mirundi ebiri, waliwo okw'owabweru okugenda eri abantu bonna, n'obeerawo n'okwo okw'omwoyo omutukuvu nga kuweebwa abo bokka abalonde ba Katonda. Enjiri tugibuulira bonna, naye si bonna abagibuulirwa balokoka. Abalokoka babeera baweereddwa okuyitibwa okwo okw'omwoyo omutukuvu okutaziyizibwa, oba baba baweereddwa ekisa ekyo ekya Katonda ekitaziyizibwa, era bwe kiba kibaweereddwa baanukula. Twala ekyokulabirako. Jjukira bulungi omwami omu eyali omuyigganya ow'ekkanisa, Bayibuli emuyita Sawulo, nti Sawulo yali muntu eyali eyeeteesa era ne yeeweerayo ddala okubeera nga atuukiriza ekkatala ery'okukwata buli muyigirizwa yenna owa Mukama waffe Yesu Kristo, okubatemula wamu n'okubeera ng'akola ki? Abasibira mu makomera. Era mu ngeri ye bw'osoma Bikolwa by'Abatume essuula ey'omwenda, yatuuka n'okubeera nga asaba amabaluwa okugenda e Damasiko eri amakuŋŋaaniro akwata abo bonna abaali abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli eraga mu Lwokusatu mu ssuula ey'omwenda Ebikolwa by'Abatume, awo bwe yali atambula ng'anaatera okutuuka e Damasiko, amangu ago omusana oguva mu ggulu ne gumwakira okumwetooloola, n'agwa wansi n'awulira eddoboozi nga limugamba nti, Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? N'ayanukula ng'agamba nti, ani ggwe Mukama wange? Ye n'amugamba nti, nze Yesu gw'oyigganya ggwe. Naye golokoka oyingire mu kibuga onaabuulirwa ebikugwanidde okukola. Tolina bw'oŋŋamba nti Sawulo yatandika olugendo luno ng'akiteeseteese tikusaabwe nti ngenda kubeera nga ndokoka.
nga ndeka amakubo gange ag'okuyigganya abagoberezi b'oyo Masiya oba Kristo Yesu. Yali mumalirivu nnyo mu mirimo gye egy'okuyigganya, era mu bintu Sawulo by'ataalowoozaako y'embeera eno yamutuukako nti kiki ekirema Katonda? Omutemu, omuyigganya, omuntu yali yeewaayo okukola kyonna okukuuma ekkubo ery'abajjajja, enzikiriza y'abajjajjaabe, okukomezebwa bw'ati. Bwe kityo nno bwe kiri muganda wange gwe yenna agenda maaso n'okuwuliriza nti okuyita okw'omwoyo wa Katonda okutaziyizibwa, singa Katonda akuwa oba akusembeza eri omuntu oyo gwe yalonda edda, mukadde ke yasiima, omuntu oyo tasobola, ekiseera kye nga kituuse, tasobola kuziyiza, ayanukula bwanukuzi. Era okuyitibwa kuno okw'omwoyo omutukuvu okutaziyizibwa tekuweebwa bantu bonna aboonoonyi, wabula kuweebwa abo bokka abalonde ba Katonda. Ako kakulu ka kutegeera y'ensonga lwaki nabo obuulira enjiri bonna tebalokoka, wabula abalokoka be balonde ba Katonda. Lwaki balokoka? Okuyita okw'omwoyo wa Katonda okutaziyizibwa kuba kubaweereddwa ne kuwangula obukakanyavu obw'emitima gyabwe ne baanukula kyeyagalire eri enjiri. Nzijukirira ddala bulungi olunaku lwe nalokoka, January, olunaku olusookera ddala 25. Nali nakeera nenkola emirimu gyange bulijjo, akawungeezi ssaawa nga 10 n'enjolekera, ssaawa za 9 n'enjolekera ku kibanda kya firimu. Bwe nayolekera ku kibanda kya firimu, nalaba firimu zonna ze nali neeteekedde okuba nga ndaba okusinziira ku ssente ze nalina. Ssente zange zankomya ssaawa 12:30. Bwe nvaayo firimu ewedde gye nalina osembayo okulaba, nalinamu ekyebibiri, nengula emberenge. Waliwo akuumaawo kaali ka mberenge, nengula emberenge. Era bwe namala okugula emberenge, bonna mwenna abayinza okuba nga mumanyi akatale k'ekitintale, waliwo ekibanda ekyalinga emabega w'akatale k'ekitintale, simanyi oba kakyaliwo kati mbeera ggulu. Bwe nagula emberenge zange, ku mabbali wali eri ku katale waliwo crusade. Bwe njuulira egenda mu maaso kuba nagiwulidde edda nga ndi mu kibanda. Mala okugula emberenge n'ensala n'enzira ku kyowansi, tambule ku kyowansi ngende ngadde eruzira, neme okuyita kumpi n'aba crusade. Nteeseteese bwentyo mu ndowooza yange, naye okusala oluguudo eyali abuulira yakakasa era n'anywereza ddala ensonga zaali ayogera. Zimu ku zo zaali zikwatagana ku Geyeena n'engeri ababi bonna gye bagenda okumalira mu Geyeena. Mubuulizi simumanyi paka ne kaakano, naye mbeera nsemberera okutuuka ku sayidi eno ey'oluguudo eyali opposite ne ku sayidi eya crusade. Nali mpulidde bingi. Ngenda otuuka awo kumpi ku kyambuka ku crusade nga muganda wange nagonzeddwa dda, owataali kakibwa n'emberenge zange, simanyi akaveera nakaleka nawo ak'emberenge, nasala oluguudo ne nyambuka emu-2 nga ndi ku kituuti kyennyini bayita abawulidde enjiri nga beetaaga okukyuka ovaayo. Nali mu masekati g'ebitaala 2005. Sisobola kukakasa nti nava ewaka nga mmanyi ekyo ekyantuukako akawungeezi ako kyali kyakuntuukako. Sisobola kukakasa nti nali mmanyi ekiseera kyennyini. Si bye naliko, nali mu byange birala nnyo. Naye Mukama gwe njagala okugamba ekiseera ekyo yali yakiteesa dda. So ensonga gye njagala okunyweza yeeno, abo bonna Katonda be yayawula be baweebwa okuyitibwa kuno okw'omwoyo okw'enjawulo okutasobola kuziyizibwa kubanga balonde ba Katonda, era omwoyo wa Katonda teyeesigama ku bo oba bo kolagana wamu naye okuggusa ensonga eyo ey'obbaleeta eri Kristo. Tayambibwa kubanga kyonna ky'omanyi nga kinnyonnyola Katonda kinnyonnyola Omwoyo Omutukuvu. Tulina Katonda omu ali mu busatu. Taata si ye Mwana, Omwana si ye Mwoyo Omutukuvu, Omwoyo Omutukuvu si ye Taata, naye benkana mu maanyi, mu buyinza n'ekitiibwa. Kyova olaba Omwoyo Omutukuvu tayambibwako nti nasooka neneekolera kino nenkola kino nenkola nekino olwo Katonda n'alyoka nnyamba. Nedda.
ekisa kino ekya Katonda ekijja olw'Omwoyo Omutukuvu bwe kisembezebwa eri omulonde yenna, omulonde oyo tasobola kigaana, wabula ayanukula buki bwanukuzi eri ekisa ekyo ekijja ekiba kimwereddwa olw'Omwoyo Omutukuvu. Era njagala okunyweza aneeyambisa ebigambo ebya theologia omu ayitibwa J.I. Parker kaakano mugenzi. Yagamba nti okuyitibwa kuno okw'Omwoyo Omutukuvu okutaziyizibwa, ekigambo ekyo kyatandika okuba nga kikozesebwa mu kyasa eky'e16 ng'era okuyitibwa oba kye tuyita effectual calling okw'Omwoyo okutaziyizibwa kwasookera ddala okuwandiikibwa mu kitabo ekyokwatula ekiyitibwa Westminster Confession mu mwaka ogwa 1647 era nga abakkiriza bano bye baawandiika ku kuyita kwa Katonda okw'Omutukuvu okutaziyizibwa oba ekisa kya Katonda ekitaziyizibwa, bagamba nti eri abo bonna Katonda be yayawula eri obulamu obutaggwaawo, abo bokka musanyufu mukadde ke yateesa okubeera nga abayita olw'ekigambo n'Omwoyo Omutukuvu okuva mu mbeera ey'okwonoona n'okufa ey'ekikula kyabwe ne bayitibwa olw'ekisa eri obulokozi obuli mu Kristo Yesu, ng'endowooza zaabwe ziggulwawo Omwoyo Omutukuvu ne basobola okubeera nga bategeera ebintu bya Katonda, era emitima egy'ejjinja mu bo giggyibwa mu bo ne baweebwa omutima ogw'ennyama, endowooza okusalawo kwabwe ne kukyusibwa, era olw'amaanyi ga Katonda ne basalibwawo eri ekyo ekirungi, era ne bayitibwa n'okuyitibwa okutaziyizibwa okujja eri Mukama waffe Yesu Kristo, era ne bajja gy'ali kyeyagalire olw'ekisa kya Katonda. Era ensonga eyo gyaba mu byawandiikibwa nti enywezebwa bulungi bw'osoma Zabbuli ey'Ekikumi eraga nti mu biro eby'amaanyi go osobozesa abantu bo, nti oyo yenna abadde takiriiko nga tabyagala, kasita akadde ako katuuka abadde tayagala akola ki? Aleetebwa mu mbeera eyagala n'abeera nga ye yennyini amaze okulabira ddala ekibi kye. Bw'alaba ekibi kye kuyita mu kubuulirwa okw'enjiri atandika okwagala ebintu by'abadde tayagala, n'atandika okukyawa ebintu by'abadde asingira ddala okwagala. Era bw'oba otunuulidde no ekitabo eky'oluyimba ekya Sulimaani essuula esooka olwokuna agamba nti mpalula gy'oli nange najja gy'oli. Katonda mwene yatandika omulimu ogwo mu bantu be. Era kikulu nnyo okutegeera nti okuyita kuno okw'Omwoyo okutaziyizibwa newankubadde kutunuulira nnyo okukyusa okw'omuntu oba okukyusibwa okw'omuntu, kumugyamu omutima ogw'ejjinja n'ateekebwamu omutima ogw'ennyama kye tuyita okulokoka, naye ate okukyusibwa kuno okw'Omwoyo okutaziyizibwa kuzingiramu ebintu eby'enjawulo nga omuli omuntu amagezi ge okuba nga gaakirwa n'atandika okutegeera ebintu bye bwa Katonda, n'azaalibwa omulundi ogwokubiri, okukkiriza ne kujja wamu n'okwenenya, era nga ebyo byonna bisoboka okubeerawo olwa obukulu obw'okukola kwa Katonda okw'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Era wonna woolaba okuyita kuno ne bw'oba osomye Baluumi essuula ey'omunaana enyweza ng'eraga nti abo bonna Katonda be yayawula yabayita, era abo bonna be yayita yabaggyako omusango, era abo bonna be yaggyako omusango yabagulumiza, yabafuula ab'ekitiibwa. Ekitegeereza ddala nti omuyite, ekigambo okuyita kitegeeza okubeera nga omuntu aleetebwa mu kukkiriza, oba kitegeeza omuntu okuba nga akola ki? Yakyusibwa. Kankuwe ekyokulabirako nga tweyambisa Baluumi essuula esooka olunyiriri lw'omukaaga n'olunyweze. Era nammwe muli mu bo, era nammwe muli mu bo abaayitibwa okuba aba Kristo Yesu. Eyayitibwa y'oyo aba yaleetebwa mu kukkiriza oba abeera yakyusibwa ate era yabeera omulonde wa Katonda. Era ne bw'oba osomye Baluumi era essuula ey'omwenda n'olaba olwa 23 n'olwa 24 lugamba nti
alyoke amanyise obugagga obw'ekitiibwa kye ku bibya eby'okusaasirwa bye yateekerateekera edda ekitiibwa. Bayibuli eyogera ku bibya eby'ekisa eyogera ku balonde ba Katonda nti Katonda abantu bano abayitibwa abalonde yabateekerateekera ekitiibwa nga n'ensi tennabeerawo. Bye bibya eby'okusaasirwa. Era Olulabiri munya lugamba nti yeffe n'okuyita be yayita si mu Bayudaaya bokka era naye ne mu bannaggwanga. Nti abalonde be tutegedde nga ebibya eby'okusaasirwa bali mu Bayudaaya ate bali ne mu baamawanga. Kyovola n'agambye tuba tubulira abantu bonna, tetumanyi ani mulonde wabula omulonde omulabira mu mbeera ey'okuba nti omuntu oyo ayanukula eri enjiri ate omuntu oyo atambula mu bulamu obw'obutukuvu. Era ne bw'obeera ng'osomye Abakolinso ekisooka essuula esooka 2:4 nalwo lunyweza nga lulaga bwe luti lugamba nti naye eri abo abayite Abayudaaya n'Abayonaani nti basaasaanira mu bana abantu. Abayite be bonna abaleetebwa mu kukkiriza, abayite be bonna abakyusibwa oba abakyusibwa. Bw'osoma 2:6 lulaga nti kubanga mutunuulire okuyitibwa kwammwe mu ngeri emu bwendala mutunuulire engeri gye mwaleetebwamu mu kukkiriza. Abooluganda nga ab'amagezi ag'omubiri si bangi abaayitibwa, ab'amaanyi si bangi baayitibwa, ab'ekitiibwa si bangi. Ensonga eyo enywezebwa n'enywezebwa. Njagala nkutweko ne mu Bakolinso ekisooka essuula ey'omusanvu nti naye ekozesa ekigambo kye ky'okuyita 17:18 bw'eti bw'egamba. Egamba nti omuntu yenna yayitibwa nga mukomole. Ndowooza olaba okuyitibwa kitegeeza kuleetebwa mu kukkiriza, waliwo abaleetebwa mu kukkiriza nga bakomole, teyeegyaako bukomole bwe. Katutandika ate kubeera nga weerwaza. Omuntu yenna yayitibwa nga si mukomole. Mu bufunze nti waleetebwa mu kukkiriza nga toli mukomole, tokomolebwanga. Kyali okunyweza nti bino omuntu alina bingira mu mbeera ya kwesaanyiza. Okkiriziddwa nga oli mukomole ate okkiriziddwa nga toli mukomole. Era ne bw'oba osomye Bakolinso ekisooka 7:22 egamba nti kubanga mu Mukama waffe eyayitibwa nga muddu aweebwa Mukama waffe Yesu eddembe, bw'atyo eyayitibwa nga wa ddembe ye muddu owa Kristo Yesu. So waliwo abayitibwa nga bali mu kkomera, ne baleetebwa mu kukkiriza nga bali mu kkomera, abo ne baleetebwa mu kukkiriza nga bali obweru bw'ekkomera, n'abalala ne bayitibwa nga bali mu bulwadde, abalala ne bayitibwa nga tebali mu bulwadde. Ensonga kansuubire nti njigusiza bulungi nti Pawulo ate naye yeeyogerako yayitibwa atya mu kukkiriza. Alaga mu Bagalatiya 1:15 n'agamba nti naye Katonda bwe yansiima n'anjawula okuva mu lubuto lwa mmange n'ampita olw'ekisa. Pawulo naye yayitibwa olw'ekisa ekitaziyizibwa. Tukirabye mu bikolwa by'Abatome essuula ey'omwenda. Era bwe yali ayogera Pawulo eri Abeefeso nga babuulira okutambulira mu mbeera egulumiza Katonda, bwe yali atuse mu ssuula ey'okuna olusookera ddala yagamba nti kyenva mbeegayirira nze omusibe mu Mukama waffe okutambulanga nga bwe kusaanira okuyitibwa kwe mwayitibwa. N'agenda maaso n'alabula engeri abantu bano gye balina okutambulamu nti yalina okuba ng'ekola ki eweesa Mukama Katonda waffe ekitiibwa. Bw'atyo bwe yanyweza ne mu Lwokuna ne Basonika ekyokubiri essuula ey'okubiri olw'ekumina n'olw'ekumina. So enjawulo eri ku kuyitibwa kuno nagiraze dda n'enjagala nyweze nateera. Okuyitibwa kuno okw'omwoyo wa Katonda okutaziyizibwa kwawukana n'okuyitibwa okwa bulijjo mu kubuulira enjiri okutabala bibala. Bw'oba ojjukira bulungi Matayo 20:14 enyweza ng'eraga bw'eti nti kubanga bangi baayitibwa naye abalonde batono. Enjiri ebuulibwa bonna abantu n'esi bonna bagibuulirwa nti bakola batya? Bagenda mu maaso n'okwanukula. Nti okuyita okwo kwa mirundi ebiri. Okuyita okusookera ddala kugenda eri abantu bonna. Mu abo abantu bonna mulimu abalonde n'abatali balonde. Bwegamba nti naye abalonde batono, abo abayitiddwa nti batono kibategeeza nti baba bawulidde enjiri yemu bali abalala bonna gye bawulidde, naye kubanga be balonde
babeera baweereddwa ekisa kya Katonda ekyasobola kuziyizibwa oba okuyita kw'omwoyo wa Katonda okutasobola kuziyizibwa, era y'ensonga lwaki baanukula eri okuyita okwo okw'enjiri. So mu kumaliriza njagala malize n'ebigambo bino wammanga nti ssebo ne nnyabo obutabuzaabuzibwa ogwanda otegeera nti ekibi ekya Adamu kyasaasaanira abantu bonna, era abantu bonna bafu mu byonoono byabwe, era nti teri muntu asobola kwanukula eri Katonda okuyita kwa Katonda ku lulwe, naye singa okuyita okw'omwoyo wa Katonda kuba kuweereddwa oyo omulonde wa Katonda kumugolokosa okuva mu kufa kwe nga awulidde enjiri ng'egenda mu maaso n'okubuulirwa ekwata ku Kristo, wamu ate era n'okusoma ebyawandiikibwa, omuntu oyo ayakirwa mu mbeera ey'okuba nti endowooza ye eggulwawo n'atandika okuba nga omutima gwe ne gukyusibwa ogw'oyo omwonoonyi, n'asobola okutegeera enjiri era n'asembeza amazima ag'enjiri, era n'ajja eri Kristo Yesu n'atandika okwagala ebyo bwa Katonda nga bye bisinga okukola amakulu gy'ali. Era omuntu oyo bw'aba azaaliddwa omulundi ogwokubiri, omuntu oyo ajja kyeyagalire, n'alonda Katonda, n'alonda n'ekirungi, kubanga abeera takakiddwa, n'atandika okukyawa engeri eri ey'okutambulira mu kibi, wabula ne yeggulira obulamu obwa Mukama waffe Yesu Kristo, era nga bwe bulamu obujja. Bayibuli eraga nti omuntu yenna singa aba mu Kristo aba kitonde kijja, ebikadde byonna nga bigenze, laba ebintu byonna nga bifuuse biki bijja. So Mukama n'abakkiriza tujja kuba nga tutandikira ano nate okulaba ekitundu kyaffe ekisemberayo ddala, era nga nja kusaba nyiikira mu byawandiikibwa, gula olutalo ku Bayibuli yo, ojja kuba ng'otegeera ddala ensonga nnyingi nnyo ddala, era ojja siimira ddala muki Mukama waffe Yesu Kristo. Enjiri tugibuulire abantu bonna abalokoka, singa baba balokose, kino kye tugenze mu maaso n'okuyiga kye kiba kikutegeeza kiki ekiba kituuseewo. Omuntu oyo gw'obulidde n'aloka ayinza obutakitegeera, naye gwe oba okitegedde nti ono gayi kaakyuse, ono nnyabo kaakyuse, ono madamu kaakyuse, ono omwana kaakyuse, Katonda mwene alina kyakoze mu bulamu bw'ono omuki omuntu. So Katonda bw'atyo bwe yateesa tubuulira enjiri, naye alina byagenda mu maaso n'okukola ki, n'okubeera nga akola mu bulamu bw'abantu. Tosobola bbiraana mu maaso go, wabula okulaba olabye omuntu ng'agamba nkole ki okubeera nga ndokoka oba nga nzaalibwa mulundi ogw'okubiri. So tugende ddala mu maaso n'okubuulira enjiri kati. So gano amasomo gatuyamba okutegeera lwaki ndi mulokole ng'omulala si mulokole, gundi afa mulokole ate oli yafa nga si mulokole. So bino byonna byakuyambako okutegeera ddala okuviira ddala ku ssomo eryasooka, eryokubiri, eryokusatu paka n'eri n'eryokuna. Kati so tujja tunula essomo eryokutaano erinywereza ddala bino byonna nga bwe tugenze mu maaso n'obiraba. So nate era nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna abamulindiridde, abafaayo eri ebyawandiikibwa okubyekkaanya, ate era ababuulira enjiri, ate era nga temugikwatibwa nsonyi. Amiina.